buteri katonenya tukatandise tugenda kanyonyoka tugenda kanyumirwa Monday paka Friday sawa zibanya sikia sauti sikia tabu sikia gusto Negamba sibanyeso kumachako tukanenya esechiro mbansu mulido kuvira da muguso Entertainment TV kabaka SM Kenga buli jonatela katono nyoka tobekalanka ntolekere kyatulese yakaise Delvenchi kati abamuse bali tetabu kukyalo batankulu mukadde nga ino musikulu tunulira musikulu tasagira kujajja osagira kushirana nesiku jajjawe kati bongera kensobi bajja batte omusikulu no mukadde afa kati emisimu negifuka ettagali musimu gwo musikulu ate n'ogwa jajja omanya okutingana ngo musimu gukwa mbadde bamunonga akuba omufaliso kali ku coming soon tugenda batukalaba Delvenchi Mufasa Dangerous Criminal Mufasa Delvenchi coming soon butere kukatonanya tolekede kyatulese sagala sawulire sagala sategere kwikiriza Luthi yakulembera basanye butandika Amanda Shadia tukatane Sevani Shene tugenda kanyonyoka tugenda kanyomerwa Monday mpaka Friday sawa sibanyeso kumachako tekanenya ezechiru yekanunga kankutte nnyo negamba kakutusibwa ka sante ntanga wisi majani malungi kamala gamusaka chayo kamala kashayo mukalu kachai mata nyoko majani ga sante uliride kende gasingane bwa matendo gonna butalu na mugwanga neganti gwagalo gasubula ita ku 0 atano mukaga kaga musano simbi atano munya tukatandise kakatulengero mwami yono mwami agenda kutambula mukko mukyala ino mbulirire takirisa kuleka nti omwami yafuluma nga tateredde bagambe nti munango omukyala tebamukuza yakula nagalale yamuga nti munange nyangwe kale munne kankulinde my bestie bwe katino katandise kukujja asobogera masaba nti amusibula babadde bonna niyo mukwano weguli munno omusibula ng'eyakamulaba omusibula ng'atadde so ng'agenda kudda kibayita okwagala kukujja sobotegera masaba nti munne amusibula omwami kukujja ito asobola okutula ebbali yerabire ku TV nga bagenda masaba nti alindira omwami tukatandise katabo kamala bamita kwekirisa Luthi Ageka nagambye Genevieve wa Uganda kakati gusto yeriwo okuleka nti ezimba betabu tujja basimba okusinga ne Genevieve kakati bisere by'eddembe tumulengera kakati bali Rodiana Vanishan Ageka tulengera Amanda Shadia ulira amanya gabana Uganda banaibwe gawuma ngogogera tukyagala okwogera gabana ishere bane mche baleka kakati ntambi eneiba wali bane ikibali kyekiriwo kati omwana wala yatunulula ensi bane lugogofu kamala ntambi yoyo yamuga nti nawe ngenda ku katono n'ensija hansi wendi sina tagali ntambi wali tulabagane otegedde kukujja ito asobola okugenda masaba nti akegaali asobola okweyongera avuga motoka nsajja Ford mukyala tumulengera ali ku TV anyumirwa tugenda kanyumirwa kyolo tekwatira ddala quality properties kati awulira akonkona kumusaba ayingire yeri okuyisa amaaso nga mukwano gwatuuse bestie yoyo yomuga nti muneesanyusa okulaba munenange ensanyusa okusanga badde nomunaisi manyi bannakusanga Why didn't you come yesterday? Tugenda maaso Yesterday I went out. yamuga nti mune lwaki wasona ku lwakyo munejjo naddeko out nga ngeze kukyakala nga bw'obimanyi ye ali singo oba ali singa ndisa kingi oba ali singo nga mumativu I'm sorry. yamuga nti muneesonyiwa sasobodde kukya kati olunyegedde Tell me. kati mbolira See the way you look actually. yamuga nti munange ndaba entiro gy'otunula tekiriko kubuuza kintu kyonna oli bulungi How far with your man Dean? ye gwe otuuse ono omusajja wa Deeni baneebwoleka Deeni naye mulambusi saana mwogerako abaana ab'obuwala mulimu n'akeera ekyalaga nti bakatunda yamuma omukisa nga buli musajja amusola mu maaso mulambusi wa zoo yagala alabe ki ekiri mu zoo tugenda maaso omanyi batugamba nti mu zoo waliwo ebisolo eby'enjawulo ebibeera mu zoo kale abantu balambula alabe waliyo ki kakati mukazi wattu obusibwa alina ye baafuna balambusi
In this life, we don't get what we. Baagala kwetegeresa ayina ngabi oba ayina Thank God my man is kayosi. a good man. Kakati muga nti mune zimbadde ndaba nti munange nini w'oyo musajja muntu mulamu. Thing that I need in time, and he respects you, girl. You're so lucky to have. Kakati yamuga nti gwe luwamukisa munnange okubanga olina musajja walayika bulungi mwagalana. My prayers. You will. Yamuga nti munnange nawe ojja kufuna. Tugenda maaso ba nti otya ojja kufuna. Of course, definitely. I'm really, just know I'm tired of this. Mukazi watubambye amanda ga nti g'amasomo gali nti abikoye. Between you and Dean, because that guy seems that. Yamuga nti munnange wandibadde onywesa ekintu masakati go n'eddiini andabikula okuba nti wanjawulo. I didn't know what you. Even so sorry about that. Kyagala nagenda maaso ba nti abyogerako. But I know with time. Yamuga nti manyi akadde kajja kutuuka. Ogende maaso ba nti munnange omusajja omutuufu ajja gy'oli. Of course, what I say, maybe. Yamuga nti munnange nga bwe ndaba ebintu oba osanga ne mune essuubi ttono amanda essuubi alina ttono. Who's a good husband? At least I pray God provides you that man Kakati like man. yamuga nti munnange nange ngenda kukuyambako okukusabira ate nga nawe bwe weesabira Katonda akuleetera omusajja asinga gy'oli. Anyway, but you girl, I'm happy for you. Neggwe munensi ndi musanyufu gy'oli You have money. okuba nti munnange akasende weekali omusajja mulungi mwagalana kubanga n'amaka malala ogasanga nga munnange akasende weekali naye ng'omukwano zero. N'ekyo okuba nti munnange sende weeri waka ng'ate n'omukwano weeguli ate nga nammwe omukyala aleka bulungi n'omwami aleka bulungi kiba kyanjawulo ekyo. You actually you met your soulmate. You met your. Yamuga nti munnange wasinga n'oyo mutuufu Katonda gwe yakutondera. But I had to pray to God. Kakati kakati bino tebyali byangu yasabira Katonda nange nsaba kakyagalo gani nze ssaba. I think I have to take all my time. Come on. Tugenda maaso. Just cool down. Yamuga nti kakkana otegede Okay. kijja kubaawo kale munne To that man that you love. Let me hope. kansubire munne kambe n'essuubi. If this actually, I'll try my last time. If it fails, that means. Kati amanda aga nti ngenda gezaako kusembayo singa kigaana mba nkita ne neeralukira. Good. What do you mean? Maybe your discipline is not good. Tugenda maaso. Yamuga nti oba osanga ne neeyisayo si nnungi kubanga n'abasajja b'ensangi zino beetaaga abakyala beeyisa obulungi omukyala ategeera nti ono basi si kuba nti munnange akwewula buli kaseera. It's not good. Marriage will not work. Discipline. Yamugamba nti ebiseera ebisinga bwe mbanga neeyisayo si nnungi obufumbo munnange tebutereera buyuuga. Being a bill. But discipline is the first key. Tugenda maaso. Yamugamba nti gwe kyobumanya I'm telling you. empisa ennungi kyekisuukira ddala kye kisumuzo ky'amaka. Omukyala alina eyiso bulungi bufumbo abukuumira ddala bulungi nnyo tebugenda maaso bba nti buyuuga. You have to be with a lot of respect for you. Yamugamba nti munnange olina balugenda maaso bba nti omuwa ekitiibwa ekisenkanika omusajja bw'omuwa ekitiibwa naye akola muggumivu. Said it doesn't bring any food on table, but respect does. Tugenda maaso. A man cannot sit where respect is not. Aga nti munnange omusajja tasobola agenda maaso bba nti anyweri watali kitiibwa. You end up like that, or is you're trying to be a good mother. Come on, you're not a being kakati yamugamba nti munnange oyogera lubanga kugamba maama asinga tuli maama. Okay. Kale nkuwulidde manda awulira nga atawulira otegedde n'akikkiriza kubanga ono mukwano gwe bagamba nti munnange waliwo ekibalamu bantu etaaga okwekuba mu ttooki mu ngeri emu oba endala osobola okuleka nti olimwa naye ng'ate munnange ekikulemesa kweyisa bubi. Kati yamusaba mufunire ku tuzzi kwe kujjayo tewagenda mulitiri ku tuzzi asobole okugenda maaso bba nti anywako kyokka neyeeyogesa alinga ye malayika nyenyenyenyenyenyenye n'owulira nno ogusungu atwalize muli kati olumbu ye yalina empisa esinga. Saagala kakati tuba tulio nga muleetedde amazzi mu giraasi naye se basigadde amugeya ono gwayita mukwano gwasinga twagala tulaba ab'emikwano kano kasinema nkaweera ensango olina mukwano gwasinga mubayita ba BESTIE. So? Kwe kujanyweko. That is it. So, by the way, I'm late. I have to prepare for. Yamuga nti amasoma gali nti ndi late. Era ogenda maaso bba niteekera omwagalwa. He is coming back for lunch. Aga nti ajja kudda ku kimisana. Even help me, we can prepare. Yamuga nti nyambaako. Anyway, if I finish up with you, I found him. Just now, I found your husband. Aga nti munaye ensi ng'anyaawo mbadde nnyingira nga naye afuluma. I can see he's a good husband. Aga nti munange nshawo olina omusajja omulungi okukamala. If you see that for you cannot.
Of course, even no, it's Just not for you. You just only saw the smartness, the kakati handsome. he's good. Actually, of course, as you say, I won't say that I know everything about him, but as you say, he's a good. yamugamba nti nange siga nti manyi byonna ebinkwatako naye musajja muntu mulamu aleka talina tabbu wadde I have to prepare for him. He's a nogenda maaso bani muteekerateekera ekyemisana agenda kudda ku kyemisana So that I can help you before. tugende munenkuyambeko nga sinagenda But you go. You know what? naye manyi ki I pray hard at least I get someone else, cause man, now I'm getting jealous because of you. atandise nogenda maaso ba nti afuna obujja ku lwa mukwano gwe you change. muntu walaba nga mukwano we guli ate nga kusaidiye mukwano tewali oluusi afunamu kembeera Bad girl, so that I Because can even you were get hesitating someone. about it. Yes. Okay. I think Dean was a good man. kakati bunaganisa nsubira ddiini lwakuba nti munange embeera aso oluusi naawe tewekkanya tegumeekeresa naye nsubira nti munange si musajja mubi To What you? change. This So I life, should move out this life without What do you a mean? man. kakati to be. amugamba nti mulamu bw'ensoni butaba na musajja munnange kusaidiya abakyala kibayisa ddala si bulungi ne ku baami era obeera musajja nga nawe tolina mukyala oluusi munnange kirina bwe kikwewula ne oba olina ensembi bantu batandika okulooza nti olina empisa embi oba oli wa mululu Let's go. I prepare. jja ntugende mune sobola okuleka nti nfumbira omwami gambye ogenda kunnyambako jja ntugende onnyambeko I call it what? jja ntugende tugende onnyambeko n'ebyokufumba nno omwana obuwala Amanda tabyetaagira ddala kati omukyala ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikulemesa omwami olina ebbaawa ga nti munaye nfumbira ndi simanyi kufumba kati omusajja apatayiti ekwagala agenda jjijjawa kubanga omusajja kasowangula olubuto lwe bisigadde bimulekere newangula olubuto lwe ng'ofumba bulungi ng'omukwano ogulina ng'ettibo kimuwa ate oluusi omusajja aba yeetaaga ki basajja beetaaga ebintu bitono nga namwe abakyala muga nti mwetaaga bitono mwetaaga okubafaako obbalabirira n'okubawa ekitiibwa kubaana abakyala ekitiibwa bakyetaagira ddala tugenda maaso naye osanga omukyala nga ganti nja mutera bunundoosi mbwangu ddala makoroni musiikira amagi ng'ebyasobola sajja yeetaaga ettooke osanga omusajja nga muganda munywefu ng'ettooke limuwoomera ate ettooke teriwoomera muganda yekka lyawamba eggwanga Uganda kujjako engulu egyo simanyi nnyo basajja baayo kalo kabakola bulungi osanga ayokyeni nga yakalaawo waafiira kati ajjaawo ate obumondeero ye tugenda maaso tukolekede negamba nti weekwate nana abu eddagala ly'omulembe ennyo ku nsonga y'amannyo toddamu kuluma mannyo toddamu gamba nti ennyama ekaluba otegedde toddamu gamba nti ogenda kulya mberenge ojja kusaba buli obuberenge obusiririra ddala obwo obukaluba okukamala kasona kosa eddagala lya nana otegedde mannyo nga gakuluma nga buteekayo kinyogoga weesola buteekayo ekyokya kisukka negamba nti nana toddamu kukuula mannyo tugamba nti bateekemu ekisemi nti lwaki nga nana waali nana asinganibwa matundiro gonna agatunda eddagala mu ggwanga Uganda ate kwoteeka supermarket kwoteeka ne pharmacy otegedde weewale nnyo abafere abajja okufera kati bugenda mu bitundu ebyo tujja ggwa mu bafere kaka tubalengera mu ffumbiro muyambako bagenda maaso ba nti bawaya tugenda kukanyumirwa tulukkalire negamba nti kikoma ekwatire ddala awomesa enva so enva zonyisa akawo kamala singanibwa matundu gonna butale onna mu ggwanga kajjansi olengera kajjansi webaga nti Uganda kula ng'osaaga kakati lwo tumulengera yona vanne kwe kujja linya amadaala mwansaba nnyo vanvika ne munsaba nnyo majeri maiko nenga nedda kati kanfune vanvika wa wano e Uganda yoyo muli nsaani majeri maiko neramuze tumuleeta gosaaga katuli mu kisimba Mike twagala ekintu kino Banigeria tubawulire kitono nga mwana Uganda yavuga ku TV za wano ate tujja kikola kakati yajjalingiseero oye kumba omukyala badde ebbali muneekulikayo nvuddeyo kabugumo nga kangi yamuga nti munange olaika okooye kati munange ogenda kusooka kukola kibebi ogenda kusooka kuli oba kunaabako kansooke ngende nnaabeko kale ddiya genda onaabeko nga naye wenkuteekerateekera ekyokulya kati kwe ujjaitewo gende maaso bani amuteekerateekera ekyokulya tudda wano kakati mukwano gwa Amanda yajja amulabeko kubanga ye mukwano gwasinga gwabulyako ensonga ze era aga nti alina pulogulamu leero naye age nti kaayitewo kamulabeko nga tanagenda ku pulogulamu ze
I mean James, don't tell me you know what. Tugenda maaso. Yamuga nti munange ensonga y'eddiini ono akyagiremerako kubanga manyi ddiini wanjawulo. Yamuga nti ebyeddiini gwe bireke. Otegedde? Saagala. Amanda si muntu w'okwegayirira. I wanted to introduce. Yamuga nti njala nkwanjulire mikwano gyange bano. Kakati yamuga nti nabunnya oyo munnange yankola enviiri nakatuddooli ate ewa makeup ayise nabo kubanga agenda ku saloon kuba nti munnange ate akolwako. Otegedde nabunnya alina ogenda maaso ba nti amukolako akaviiri. Let's talk about the issue of the man. Yamuga nti ogere ku nsonga y'omusajja bannayireka naawe ojja sentamya yombeeredde ki ayagala mukwano gwabeere nga munnange alina omusajja. There is a new wig. I want to buy a new wig. Not much. Kakati You're talking about the tugenda maaso. Let's pursue the issues before you bring up something here. Aga nti kansoke munyonyi bineetaaga nga tunaleeta nsonga za musajja. Nabunnya alina gwagenda maaso ba nti alaga ono akola makeup agenda maaso ba nti munnange amulaga naye yeetaaga kasayiro ak'enviiri. Kakati tuba tuli awo roodi ng'akomyewo tabadde wala. Kiri kuyisa maaso nga balina abagenyi. Nabunnya yatudde wano ku muguukirizo. Nabunnya asabudde abaana abuwala basabula. Atuula n'ugamba bayagala empewo emuyitemu. Kakati omukyala kwe kujja amukoliseeyo. N'ayisa amaaso loodi nga bulijjo nti abasajja baako kye beetaaga. Ate ettengula omusajja kiba kitono n'ettengula omwami biseera bisinga ettengula omusajja kiba kitono. Bibaami benjogerako n'abakyala kumbe nabunnya mu kutuula. Nabunnya muntu wa butiiti nnyo. Kati nabunnya atudde. Roodi alengedde. Omanyi oba n'omuntu ebiseera bisinga muga nti munnange oyambala ku ngoye n'oteeramu akatiiti n'onyuma. Kyanaga nti leka byabayaaye. Teri wali kulaba nakatiiti n'alowooza nti munnange oli mukyala avunaanyizibwa. Kumbe muno tumubuuza lwaki oyagala akatiiti. It's okay, let me give you a command. Wali olidde chipusi n'oga nti bampeka juice kagendereko katwalize. Kati oba owulira nti munnange olina kye weetaaga ky'obulako ekitono kwe kujja basibule basobole okuleka nti beeyongerayo. Tugenda kanyonyoka tugenda kanyumirwa Monday mpaka Friday sawa ziba nyeeso okumakya kwoteka n'enyeeso ekyo naye ng'omwami yena kyalingedde. Kakati nga wayisa akaseera jolo twekwatira eddala negamba tuli Kiyunga waliwo ofiisi enkulu branch ziri Kireka ku shopping center tulambusa Monday mpaka Friday tukulambuliza bwerere lambulango ina mukoka sente osiima osasule. Yawulira akonkona kwe kujja mugamba ayingire. Era tulengera mwana obuwala we naye katuuka. Kakati nyina byona atuuse. Baby. Yeah, your sisters. Aga nti munange sister wa atuuse. Nyina byona atuuse lwe. Lodi ali mu biseera bya ddembe Vanna. Boni nga nsanyusa okulaba yajja okusobola okuleka nti munange asanyukira mutowe. Baby jangu omunono ono. Baby. Yes, babe. Kakati bali yajja lodi amusingana aliwo nambusa oliyotane ne bulungi. Aga nti ne sisa wange asoboleka nti abeerako naffe akaseera. Since you have been staying home alone, but Aga nti munange engeri gy'obadde obeera weka. It's okay. Kati bw'aba asoboleka nti abeera kuko naawe tewali busibu sirina ttagali. Ng'omukyala yenna asobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa kujja okutegeeza omwami. yes, and she needs to work on her hair, what? And which salon do you work? Kakati jambuusa aga nti namukwano gwange mukyala we yavudde mu Amerika eyo ayagala kuleka nti akola ku nviiri gw'okulira wa saluuni ki. One I use. You don't have any salon. Yamuga nti ankolera wala It's having some. kwe kumbusa nti tolinawo saluuni gy'omanyi kumpe wano. I have this bestie of mine as a friend. Aga nti mukwano gwange alina mukwano gwe akola enviiri. Okay, I think that will work. You confirm with that, and then you let me. Kakati yamuga nti ne mubuuseeko olabe saluuni yo weeri osobole ogenda maaso ba nti omanyi ebisingawo ontegeese. So, Kyamusabye gende maaso ba nti akola ekyo. They're fine. And I think we even need to go there.
tugenda maaso tuba tuyiga ate nanga batunyumirwa ono ku KBS Monday paka Friday sawa saba nyeso ku macha kotekana nyeso ekiro butere mbansu muludde jolo twekwatire ddala ne gama tigwetaga poti mu jolo ita ku 0700 11 kaga munyano simbyo 03 ne 0 kaga asatu musatu no josembyo 8 muhimu kuba kunamba eso bantu manye bisingawo kati ajja akubire mukwano gwe amugamba nti nange olukasoma agalugenda masaba nti amukolako enviiri naye agamba nti mbadde nkusaba manda ompe namba ya mukwano gwoyo gwajja naye wano noga nti akola ku kyenviiri tunuulira nnyo wekkanye kubanga bawa mukwano gwe yamugenda nti mukyala wavudde mu Amerika naye mukuva mu Amerika yeetaaga okukola ku nviiri omuntu yakatonya tamanyi nnyo wali saaluuni ennungi osobola okuzaala ku kkubo naye nga tomanyi bakola batya kati kwe kujabuuza ekyali we vaani oba mukyala wa vaani ayina yina gwamanyi nate akola obulungi enviiri so asobola okusindikayo mukyala we akolweku kati namba ono asobodde ogenda maaso nti agisaba ani agisabya manda yamugaa nti namba nomuna egyonsabye ngisabye era basobodde okuleka nti bagimpa kumba omwami ono mu kuyingira yalengedde nabunyanga atudde wali nabunyanga alina obutiiti kati mutwala omwoyo ate mugenda tiyabuliddeyo mu kisenge n'awulira nga anyumya ku kyenviiri nga bwali omukozi w'enviiri kakana n'amanya nti afunye atya nabunya basajja bayiyo kamala yagamba mukyala we nti mukwano gwange mukazi wavudde mu Amerika agala mukola ku nviiri naye omanyi gwokolerawo enviiri mukyala mugamba nti nkolera wala Kampala eyo nti wano mu ntebe tulina womanyi kwe kujja mutegeeza namukwano gwange ayina amukola ku kyenviiri naye si mubi namugamba nti anfunire ennamba eyo mukwano gwe basobola ogimuwa kikole amakulu tudda wano lwotumulengera awumudde kyala maze okugenda maaso bba nti yeekolako sajja nga alina kyoyagala alwana nga bw'asobola ekifuna yajja eroyi kwe kujja muyita omwagalwa kwe kujja omubuza ensula kwe kumusaba agenda maaso bba ndyasuukuka lodi kwe kujja atuule otula abadde akyatulina otuwera kati aga nti alina bwagenda yandibanga agendako mu saaloni era aga nti akoma mu bwangu ddala tagenda kulwayo wadde n'akatono kati lodi kwe kujjaddewo sobola ogenda maaso ba nti amumula kati ono ansuukusiza mu tulu twanga ngamba ebintu sibitegeera saagala andekeddewo sisita we kati amulekeddewo sisita kyekimuwadde akasekoseko wali ng'awulidde nti munange omukyala taliwokko nate amulekeddewo sisita we kati agamba nnyina byonna nti ngenda mu salooni naye njagala munnange ekyenkya baze wange omupeera ekyenkya ate no n'ekyemisana ofumba ayagala nnyo omuceere otegedde kati amulagira nga balina okugenda maaso nti akikola ye mutowe nyina byonna yamugaa nti kale tewali tabbu nenda kikwasaganya okujja musibule asobole okuleka atune oli yeeyongera yagenda mu salooni nyina byonna asigadde waka akyalaba ku TV mpola mpola KBS Monday mpaka Friday sawa sawa nyeso ku macha kotekana nyeso ekiro kakati bakubuza Kampala lwaki tomulabira wano gwatamulabanga ko wuyo tudda wano mama nazimba nesende nina manyo omuntu eyegolola obwavu tabula n'omuntu eyegolola obugagga era tabula kati kwe kujja ebbali nanti yategedde nnya byonna bamulekedde wano naku ntono nga yakajja oyo abamuula mulamba n'ate mu njogera eyaffe mu Luganda aba mukyalawo naye nga si kyampaka okuba nti munange mukkaanya kakati ejjeroyi bani we bali kunyirira famire yonna enyirira ndeka muula nga tabi mwango ize ai nakuddira olulala wandibanga tuli mu mbeera kati abadde ayagala okuleka nti amufunze mufumbire eno naye omwana obwala nyina byonna n'amulaga nti anedda munnange otegedegana amaka gasiisa wange nasse kubeerawo sazze kuleka nti ate nnyonoona bwonoonyi sajja abadde ki bantu nga bazibu ddala kati n'omuntu atandika okujjamu ekitiibwa kyabadde akuwa singa otandika embeera ezo tugenda maaso nagambye ndi sula birungo gwe munauganda nonna wooli
jangu wefune ku nkoko ya sula birungo, jangu oli ku nkoko etegereka. Otegedde jangu oli ku nkoko etegereka sula birungo kafulu nnyo mu nsonga y'enkoko. Otegedde tukola delivery bitundu by'eggwanga eby'enjawulo woli wonna g'olina akabaga kamasaalibwa wandeetaase ku nkoko ya sula birungo, enkoko empoomu n'asanyusa abagenyi kikole. Oli mu ofiisi oyagala ku kyakulya tumya enkoko ya sula birungo, tofumbye kya misana tofumbye kyaggulo ku akasimu tukole delivery mu bwangu ddala. Otegedde osobola okugenda maaso bba nti weeyagala. Kati lodi ejja n'atuulako wano tumulengera kasimu jjukira nti enamba yagifuna eya Nabonnya. Kaakati amukubira ogenda maaso bba nti boogera. Nabonnya abuuza nti enamba yange wagifuna otya, nti sooka olinde okubuuza bwe nagifuna sooka omanye nense nkugamba. Kwe kujja amutegeese nga bw'amwetaaga okubaako nate n'ekiboogera kisingako wano ku ssimu, kale ensinkano yesinga. Negamba sula birungo yita ku 075 18 6 n'osimbya na 8 ne 074 55 39 n'ojjosimbyo 4. Otegedde kakati olengera ebbali nyina byonna ejja n'atolera oyi kwe kujja ateekeko TV yonna ali kasimu akuba manda agakubidde na waka. Kakati nyina byonna agenda okuwulira amaloboozi awulira muula alina gwayogera naye ku ssimu. Kati loodi tugenda maaso ali munda wali naye ng'omuntu ayagala okulumika ebiseera ebisinga tatereera baayagala alumike naye ddala mazima ono ali ku kimuula wano waali muula ali ku manda akuba basajja basibu ddala kwe kujja alumike wakati ekikwata kuba nti muula alina gwayogera naye ku ssimu naye nga alabika sisisa bwe gwayogera naye yakimanya nti muula yandibaamu engeri kati yeetawogera maaso ba nti alumika amanye sisa bwe ali mu bufumbo nabaki bufumbo bwa mazima nabwenkanya bufumbo bwa bwensi na kugenda mu maaso kyagala ogenda maaso ba nti amanya. Kakati gamaliso ogenda maaso ba nti ayogera ku ssimu alina byawulidde omwana obuwala. Nkulaakulano girengedde kakati oluvannyuma ennyo kyala tumulengera ebbali. Kakati kumbe tulengera Muteguya yali kasimu wano. Kati okuyisa amaaso neiba bane neiba mujebali uli otanti bunendi bulungi mujebali neiba onyerera oba bakugamba omwami akigamba nti onyerera nnyo neyi. Kakati Muteguya ali wana atandise ogenda maaso ba nti apolota neiba kumba amanda agenda okuyisa amaaso abajja ati agenda okulengera tisooka olinde ono buli jambo olirira naye bamukwana kwe kusooka natta mu bigere naddako emabega mpolampola nti kale tujja kunyumya neiba mbadde nkubuusaako tugenda maaso sina ttabu munnange kukikubuusaako. Muteguya muzibu ddala. Kati omukyala nno munnange si muntu wa bintu ebyo era mukyala mufumbo mumativu mu mbeera se naye Muteguya so babadagisa okuleka nti neiba ayagala awulire neiba ayimiridde atya ayugayuga oba neiba mugumu tudda wano. Kakati otuuse Lodi ali ku ssimu kati omukyala bava mu kisenge ati genda okuyisa amaaso ng'alaba omwami ali ku ssimu kwe kujja ayimirira emabega wano agenda okulaba bumesagi bwasindika bwa mukwano bwokka. Kati omukyala yamanya nti bbaawe alabika bulijjo alinayo omuntu omulala kwe kujjayo tu. Kati omwami ogenda maaso ba nti amwekanga tiyalowooza nti omukyala bwedda ayimiridde awo yalowooza nti avudde buvi mu kisenge kwe kujjawa n'okumuka mukyala tamumuka
And we find yamusa nti oli bulungi nti ddala manyi omukyala osobola okubuuza nti oli bulungi nga ye nekyala be ne weekaza ndi bulungi sina abaali yonna gwe olaba nina tagali okay baba oti buge nti oli bulungi ndi bulungi I want to get something in the fridge. Should I get you some? kakati let me get it myself. agati munange anekyetaawo genda maaso ba nti akwasula omukyala ga nti kangende nkyononere kwe kujayita omukyala tugenda maaso nayo KBS Monday mpaka Friday sawa siba nyeso ku makya kootika ne nyeso ekiro butere mba nsumuludde mwami yoyo tateredde mimi tatereera kwe kujja ebbali ye mukyala najja atule lwoyi badde anonyeka akunywa najja asuulire ku mwami erwoyi kyala asobola okugumiikiriza embeera yonna era asobola okulaba ekintu waliwo okyala nga tabaluka n'akiraba n'asirika kati abeera kuba mulala wandiwulidde obutalaawo siba oli mu message owandiika naye asobodde okugera maaso ba nti yekkaanya n'asobola okugera maaso ba nti asirika kubanga osobola okuleka nti munaye songa gikwata bulala nga tonnamanya yamusaba ku ssimu ye ayagala kukubirako kyalabye tamatidde bulungi kwe kujja agimulekere sobola okugenda maaso ba nti munaye ate yeefuula okugenda maaso ba nti akubirako tunuulira nagetwe bwetiiga ate era nga batunyumirwa jolo twekwatira eddala jangu osobola okuleka nti ofuna politi mu jolo wantu walungi nga masi wegali masanyasi wegali negamba kirina okugenda maaso ba nti okola kakati agenda okuyisa amaaso ng'ennamba eri gyagenda maaso ba nti amusaba mukyalo ono akyagirina mu ssimu yasobola okugenda maaso ba nti mune agisevinga eruyi gikoonako ati ng'alaba ennamba y'emu ate omwami gye yateekako sissawo omwagalwa eye tugenda maaso kakati akyebuuza mukazi wattu tategeera butegeesi nagambye nti sula birungo genda ofune ku nkoko esula birungo genda omerwe enkoko y'omulembe tugenda kuddamu kujjula tojja na kuddamu kwagala kulya ku nkoko ya muntu mulala kasoona alya ku yasula birungo olaba enkulaakulana otegedde kati omukyala tumulengera alimbisa eby'eddembe negamba nti sula birungo ali wandigiye mabega wakatalaawo negamba nti delivery ogifunira ddala bulungi nnyo wonna wosinzira mu ggwanga Uganda gwe kasoowulya ngo oyagala kulya ku nkoko sula birungo aba akimala bumasi akiggala bugazi. Hey. Hi, you're most welcome. kakati batulyawo nga tulengera manda atuuse amulambulako nnyo kuba bamukwano nnyo kitenkanika. Thank you. What is it? You don't seem to be fine. Really? Of course I can see your face. yamugaa nti munange leka tuli bulungi sobola okukula mu maaso ne manya nti tuli bulungi. Leonard, it's unexpected to me. What is it? What is it now? It's a long story. kati ayagala kumanya ki yamugaa nti munange lugero luwanvu timbulira. Actually, it is about my hubby. You mean your husband? Yeah. So, what is it now? kakati ayagala kumanya tabo kikubbaawe. You get a car from him? Not really. Some days back, kanti naku ntono emabega I wanted to do some treatment on my hair. And I wanted to call the lady that you came with here. Oh, you mean my friend? Yes. Of course I know. Yes. Hi, how are you? So, you were saying? So I had no credit on my phone. I had to use my hubby's phone. tugenda maaso. Surprisingly, calling the phone, I found the number saved in his phone. agamba nti emabega kaawe yali ayagala genda masaba nti Yes, bakugwakubira. lovely sister. namugaa nti mukwano gwange ono nti ddala yali ayagala kubira ku mukwano gwe era ng'agaa nti yagenda masaba nti Fine. asaba omwami akozese ku namba ye olw'ensonga nti mune You know, in a yali lye talinaako ssente ku simu ye n'agenda okuyisa amaaso ng'ate alaba But ebirimu tabitegeera butegeezi. anyway, I'm surprised. Because if you say that you found her number in your husband's onaagaa nti munange kyewuunyisa place, bw'ogaa nti munange wasanga ennamba y'abalo texting, ate
sorry ya mukwano gwange mu ssimu ya bbaawo. It is. No, I think you're pretended mistaken. not. Sure. I'm the same person that dialed the number in my phone. So, kakati kwe kujja munnyonnyole naddaga nti bayikolamu kensubi ntya nedda. I think the name was that was saved there is the same name that I found him chatting with. your husband, Yes. he was tugenda maaso visiting my friend. kati naye tagenda wa Ssaalongo Mulonkato akole ku nsonga ezo Yes. kubanga munnange baba wenkaayina bweso Ssaalongo Mulonkato nsonga yagikolerako ddala bulungi nnyo alina kabba mitima Your husband. ate nga bakubbye ebintu bidda And deep love. ate negamba nti Ssaalongo Mulonkato Praise her. takomako ekyo kyokka Because negamba nti actually, if I try to remember how akola ne ku nsonga y'omukisa ita ku 075 9 9 ne 0 5 praise nosembi 5 mukoneko good osobola okuleka nti omanyi ebisingawo. husband and you're now in this I situation because also of him. can't believe that this happened. kakati mukazi watubambi takikiza na kikkiriza ekigenda maaso. Never, because I remember one day I asked him about who he was chatting with. He was like, just my sister. And I was like, kati ajjukira nti emabegakawo yamubuuza nti ani gwakyatinga naye namugaa nti akyatinga ne mwannyina. Caught him red-handed and he denied that he was texting. yes, I pretended like I didn't see anything, and yet I saw all the messages kakati they were texting to each other. Good. ojja asobola ogenda maaso bba nti amunnyonnyola. I knew it. One day you'll find out. yamukwata lwona ne mukyala natayagala genda maaso bba yakiraga yamugaa nti nensi nemanya nawe lukumu ojja kuzuula. But I Right, also at least knew you it. can see I it. also knew it that you may be behind, because this girl was your friend, right? Yes, he was my friend. So what is it? kati amugaa nti munange nakyuka n'okulowooza nti oba naawe okimanyiiko kubanga omuwala oyo mukwano gwo. agaa nti mukwano gwange n'ekiki nze sirina kyemmanyi wadde n'akatono That's why I'm here to But advise you you. never told me. era aga nti ensonga lwaki ndi wano kuwa amagezi. Because I didn't know. So you knew all along. You knew all the relationship that is going on between. tugenda maaso. Didn't. Because if I knew, I would have told you. aga nti wamanya nti baagana n'otaŋŋamba nti amunange saamanya singenda namanya nandigambye. Because I didn't know anything. Come Anyways, it's okay. It's okay. on. Anyway, what you need to do is leave that man. yamugaa nti olina okukola musajja mwabulire. Any advice that you can give me, Yes, kyogaa nti muviire nti lwaki. if you don't take it, then fine. helping you. I'm helping you. I'm trying to just leave him. How does that help me? kakati Girl, wake up. Just move on. yamugaa nti zukka Move on and oleka oli mu tulo can't. tambula ogende omusajja muleke Every person you sajja omwenzi tabeereka naye kati amagezi mukwano gamuwa kuba nti munange ayabulira amaka musajja amuleke kubanga mwenzi. deserve to be happy. You deserve yamugaa nti ogwana ssanyu tugwana muntu akulumya staying in the same house with someone who's already osobola ogenda maaso bba nti obeera mu maka n'omusajja nga kaseera konna ye alowooza ku bwensi talina kira kyalowoozaako I'm kibadde kikola makulu. leaving my matrimonial home. Of course Leaving you my have. husband. You will, and you have to learn how to manage your life with that yamugaa nti olina ogenda maaso bba nti oyiga bw'olina okuleka nti obeesa obulamu bwo nga taliiwo. things. Always, if you miss one, you can't fuck another one. You get it, my friend. Come on, wake up. yasooka n'asirikira Not today, asobole ogenda maaso bba nti munange ensonga eno but naye nga muto we ali wali agenda maaso bba nti awuliriza mukwano gwa sisa we amagezi gamuwa gokuba nti munange ava mu maka agende sajja omwenzi amwabulira agende. you can't come to my house. It's okay. Let me plan about that. Let me think about it. yamugaa nti kangende maaso bba nikirowoozaako. My friend, Amanda, don't make that mistake. excuse me. Don't. I'm sure. Don't say that I didn't tell you. togamba nti munange saakugamba ku kino. Anyways, I think I will leave tomorrow. kakati With the solution. yamugaa nti ne nsuubira naku olw'enkya nsobola okukirowoozaako kyokuba nti muviira taagalira ddala kubona musajja mwenzi. You need to leave him so that maybe you'll get someone. ojja kubaako mulala gw'ofuna. A lot of people, a lot of men. bantu bangi abasajja bangi You can get aga nti abasajja bangi naye yagga nti abasajja bangi talinaayo wadde n'omu. him. gwabuuza enkya neggulu nti munaye ddiiniwo kiki nti ddiini bw'oleka kyokka yamugaa nti va mu maka ogende basajja bangi ojja kufuna omulala. Was passing. Actually, I have a. abakyala abafumba abali mu ddya mugere maaso bba nti mwegendeza nnyo gye muyita emikwano. tunuulira amagezi si gaakuwa. But don't forget, pack your things and leave. yamugaa tiweerabira kwatamu ebyoveewo It's okay. tojja kusobola. Things. Don't take them. It's okay. Don't take Let me them give to you a think. company. Yes, I'm leaving. kati kwe kujja yasobola ogenda maaso bba nti ayitawo Amanda asobodde okuleka nti munange amuwa amagezi kwalina okutambulira
bw'aba akizudde nti musajja mwensi tamugumiikiriza amwesonyiire ddala. Kati oluvannyuma ennyo tugenda maaso. Mutowe nyina byonna badde awulira. Kujja aterese ebbali naye ng'ensonga azuulidde magezi agaweereddwa mukulu we nti amaka gaveemu atambula agende. Yajja atuula ebbali yeetereko TV sooka ogenda maaso ba nti yerabira ku TV ate nga ne bw'abirowoosaamu kubanga akyaba nti yeetaaga ogenda maaso ba nti ayogera ne mukulu we newakubadde mukwano gwamuwadde amagezi naye tagawulidde nti gagwana. Manye omuntu asobola okuba muto mu myaka naye ng'ate endowooza emuyamba nnyo mu buto bwe. Sanga omuwala omuto oba omwana omuvubuka omuto n'akuwa amagezi nga naawe omuntu omukulu tugalowoozanga nako nti gasobola okukuyamba. Jolo tekwatira ddala jangu ekirunga jangu ofune poloti mu jjolo ewante walungi eweeyagasa nga amaaso wegali masannyalaze wegali na buli kimu kyonna nga weekiri gye bayita jjolo. Kati ng'akomyewo yejja n'atuula erowe biruzo bingi byalina. Kati yambusa ndi oli bulungi yamuga nti ddala ndi bulungi naye nga yonna atuna birowoozo. No, it's only that I've always kept quiet. I've not been telling you this. Tugenda maaso nayo KBS Monday paka Friday sawa ziba nyeso ku makya kwotekana nyeso ekiro butere mba nsumuludde wano ku KBS gye bayita Gusto Entertainment negamba nti tukutuusako sinema ez'omulembe okukamala okamasi buli kadde tubeera mu ffumbiro atugesa kuleka nti buli kadde era twongera ku tutunda bakufuuka kyetwagala naye nga ssaawa yonna tujja kuleka nti tutuuka ku kyetwagala era ekiruubirirwa kya Gusto kubanga n'abazannyi tubazimba busimbi okuba nti bafuuka b'ettabbu mu ggwanga Uganda. Mayina n'okukkiriza ate olina okuba n'okwagala otegede negamba nti olunaku olw'Essande buli musannyi yenna yeetaaga okugenda maaso bali azannya sinema ez'ebina Uganda negamba nti ensingano egenda kuba nate ku Serona Emmengawo opposite n'essanyu Babies Home negamba nti ku ssaawa 4 ez'okumakya mubeere nga mwenna mutuuse musobole okugenda maaso ba nti musunsulwa kubanga sinema nnyingi ze mugenda okuzannya mwe mujje nate mu bungi bwonna bwe musobola. Munnayuganda wonna woli negamba nti awulidde ku nsonga eyo kwata bukwase budde beerawo. Gwagala okumanya ebisingawo kanjye nkuwa ennamba kwolina okugenda maaso ba nti oyitira kuba nti munnange omanya ebisingawo. Yita ku 0700 62 97 ne 0756 98 8 3 Do you remember the day you told me you're going out? You always made me some. Forgot to buy some stuff outside. Kati nno omuto wabadde alina byejjalaba kuviira ddala ku mboozi gye yamulumika mulamu ng'ali kasimu ate naye bwe yamusanga mu ffumbiro n'agisa okuleka nti munnange abaako n'okwesembeza kwamusemberera nyina byona n'amulega nti munaye sijja kukikola ekyo. Kati mukazi otti bwabiwulira ate naye byayongera mumutabula. Kati aga nti munaye angezaako nga bw'asobola naye waliwo embeera w'otuuka n'owulira nti mbutuufu yo ekuyinse. Let's be patient. No. Go away. You are stressed and you are stressed. Let's first tell you how we are going to handle this. Holidays, it's not a big deal. We're going home. You call mommy, you tell her. Kakati yamuga nti wandikubidde mami n'osobola okugenda maaso ba nti oyogera mu kkonaye naye n'otagenda bugenzi n'obakwadde byonna weebiri naate saagala obitwale nga kyamaanyi nnyo olina okugenda maaso ba nti oguma mu kku.
niwabadde byonna weebiri era omuto ono agenda maaso bantabikkanya n'alaba nti mukulu we oba mu ngeri mu bendala yandibadde aguma mu kko n'asooka nayogera mu kko ne mami n'alaba mami yagamba kiku ekyo. Just wait, give me some time. Okay. I'm staying for this. I can trust you. Okay. Okay, I feel so sleepy. I'm fast done this. Okay, I'm still watching. I want to watch a movie here. It's okay. Have a blessed night. Okay. I love you. Kujjayo osobola okudda eroyi kikomo ekwatidde ddala kikawomesa enva kikaasa enva kikaazawunyisa akawuka kamala asingani mu matundu gonna mutalonda mu ggwanga negamba kiko goba okwosa gweyagala okusobola kiko yita ku 0 5 5 nega nti kubira abakiko bajja mu kutuusaako nawoli onawoosinziira kakati budde ekiro tulengera lavulesi saakuba lodi yebasi kyala agenda okuwulira yani akuba essimu essaawa zino kujja akyuke ng'omwami omulaba yeebase kyeyakola kuyisa amaaso ati alengera ku byeroyi kati aba agenda okusuka ati kumbe erodi neyekyusa yali alowooza nti azuukuse simu agiwudde kumbi oli ali mutulo ku lw'okutubamu byonna muntu waddembe okukyuka mutulo tetegeeza nti aba azuukuse. Tugenda maaso kyala n'asirika yeefudde yeebase neddamu neevuga ko omukyala nti wano omukulu aleka asaaga nja kukozesa engeri yonna kuba nti simu ngifuna kwe kujja ayisa omukono simu najja agifuna eroyi kwe kujja atereere. Kakati omukyala bw'agikwata teyayogera oli n'atandika kugenda maaso ba nti yeteteggula ne mukama Katonda kati oli aga nti kansubire oli bulungi buli kimu kiri bulungi nodi akyuka nange tuwe kyekimunjagaza ono ali wano ayogera buugizi omanyi nti ayogera namwagalwa kuba omukyala ayekutte essimu awulira amusibu kamala ne mukama Katonda bw'agattagatta byonna mutebi byasobodde ogenda maaso nti amugamba mukazi wattu byazeerabirako ate n'essimu ezikuba amatumbi budde kati budde yagenda okugira ati waayo otunula kyala nga ali mu kutunula naye ng'embeera si nnungi kusaidiye kiki bebi tabbu ki gwe tewebase lwaki tewebase kera okuyisa amaaso buzibu ki ati kati ayagala kumanya buzibu ki wayi tabbu ki kakati kwekujja mbuuzi oyo sisa wange mukwate aze munaakuba mulekeewe mwannyinase kati saawa eno ngenda mugamba ki kyokka omulundi gwasose mukwate oli yeteteggudde byonna mukumuggyako kwe kuddamu naakuba waliwo abantu abatapowa kati mukwate eroyi kyala uli mutamya ne lwaki lwaki obinkola ddala lwaki nasobyaki kyebuŋŋamba tubaako nekyosobola kunnyonnyola awo kubanga oba olimbye munno nomugaa nti ono mwannyinase kati mukwate oli neetiteggula bebi banna enkubye nonsijjako ayagala kumanya yasobyaki aga nti mubutuufu boosanka nkwate ebintu byankuviire
kyekijja okukola amakulu ndeka tukyane kikuteeka naawe tukyankana ndeka nze nta viraako ddala neesonyiwa kinaawe kwe kujja asobola ogera maaso ba nti ayitawo kubanga awulira abikooye tajja kusobola yamugaa twetaaga twogere kama katonda kasi yekyansi kati omukyala no yekyansi yaga tajja kusobola ddala ogenze kama katonda wange kakati oluvannyuma ennyo mukyala yekyanga nakyaba nti munanga alina okukwatamu ebye mu masekatiige ne mutowe basobole okuleka nti bagenda tajja kugumiikiza mbeera ya musajja musajja banaaba amwagala ajja kusobola ogera maaso bati munange amunoonyako bumukubira kasimu kakati yajja kwe kujja konkone nzija munne ani oyo ndi nze genda okuyisa amaaso nga vaani atuuse yamugaa ti olwitane ni bulungi mukyala wange wamulabyeko mukyala wo nti ddala nedda sinnamulabako aga nti wafunyemukko obutakkanya ekiro ng'aga nti munyenda era nakwata ekkubo n'agenda munga amwayiriza mbu ayenda oba omwami kyatakola kyagezaako tutegeeza yamugaa nti munange tali wano Anyway, so maybe, but if you say that she was accusing you from like you're a cheat, kakati if she's right, because I remember last time she told me that she found some things in your phone. So agamba nti munange banga yakyogedde ekyo ndi oyenda kuba yangambako temabigakaawo anabye yasanga musomeyo but naye what I know is I know where she is. kyemmanyi nandibanga majjaali She's not here, and last time actually I wanted to tell you that aga nti lwagwasembayo naye agala okugamba naye munene ng'asingira bafumbo it's between you. sukumbuulire That's why I decided to keep it as nasalawo kyesigaza ne nga sijja kyogera so that kati bw'alina kyolaba amanda ono your wife is with someone else. aga nti mukyala wa alinaoyo omuntu omulala And your wife, gwayagala some guy. suukoleki I don't know. At least it seems like your wife, she's dating someone. tugenda maaso kyendabikira nti alina omuntu omulala gwagansa Why do I have to be the proof? Of course I have it. yamugaa nti oba oyagala ndeeta obujulizi simbulina naye saagala kugamba nga saagala kuyingira bafumbu manyi wali abagalana bigambo biba bitono ddala kati kwe kujja asobola ogenda maaso ba nti mune amulaga obujulizi Is it cheating with someone else? There's a picture. kwe kujja amulaga ebifaananyi eroyi omukakasa nti omukyala bulijjo naye alinayo omusajja ebbali No, you see? ndowooza okirabye bwena ekyowakanamu I wanted to tell you, but I thought nayagala okugamba naye negamba nti nedda sijja kikola ntyo You know where I can find them? kati amugaa nti omanyi wensobola omusiŋŋaana of course I know where, because I think Manyi. she went to meet the guy. nkakasa yagenda kusiŋŋaana gayi She decided to stay with the guy because she was accusing you because tugenda maaso you're a cheater. kati engeri gyaga nti oli mu ensi So that is the reason. kama katonda tegeeza nyenda ayenda yayita obwisowaayi Leave it. kati ogenze otya kwe ujayito kasa mubuulidde amazima munange ate neyikwasa nti talina kyakimanyeeko mubuulidde amazima kakati ngayisa akaseera loodi bw'akomawo yakwata lusinsi kwe kujja asobola okugenda maaso baana yakyebulisaamu kati aba ali bbali nga lwe yakatuuka kati amanda ono yamanya kuba omusajja yavaayo anyoose n'amanya nti munange kaze waka wandibaawo embeera ate nga naye amwegwaniza mu mutima yali yamwagala dda mbeera ne mukwano gw'ebiseera ebisinga ng'olina omwami omunyumiza nti munange basanjagala kumbe nga ye alina ekigendererwa kirala There is any problem? yamugaalika naawe leka kwekatankira mu ngeni ndeka kazi yanobye
ndeka No, please stop it. banerekera okugunywa So, gukomye mwenge gwesonyiwe guviireko ddala no, you don't need to do this. teweetaagira masaba nti okola otyo mune teweetaagira ddala genda masaba nti kati gunywa omwenge nze ndi wano oli bw'aba akunyeesa nze nsobola okukkakanya n'otereera ebirowoozo ne bidda wamu naye gwe n'obeera awo wenna kyokka wenna gwonyirira tatuse kujjudde ate n'abasajja ebiseera bisinga omubiri omweru gukubako ttatu olabira ddala omuntu ayaka n'oti eggwanga bakyala nabo basaasira ebiseera bisinga kati laba omwana obuwala amanda aga ntya nedda kakkana toddamu genda maaso banti onyiiga tolumwa mutwe bantu gye tuli abakkakkanya twabatiiga ate era nga batunyumirwa kati wagamba sabbiti nga siiseewo ntono tudde ebbali tulengera baana mmwe mubadde ki ono nno bato be bamusumbuwa kamala bannange otubogolera kwakikku okujja baito basobole okudda emmanju brother waabwe kumbe tulengera roadi yona How are you? You are loose. Wait. ajja atambula mpolampola n'omwana obuwala manda kakati nakino bebbali naye avaayo erowe tugenda maaso By the way, next time I call you, can't pick my phone. I don't know why. kati What? sebo loodi ali mu kweyagala kati ate ono bayaani bannange ye omukyala waayo nga sikyamulaba omanye abantu banonoosa bitabakwata ku national kwe kujyayitu But nothing. Okay. kakati ngwaiso akaseera tugenda maaso naye nage nti KBS Monday mpaka Friday salongo mulongo katomo ikwatire ddala genda yakole ku nsonga so negamba nti gwe ataganja ataweebwa okola tebakusasula nega nti ewe kwate salongo mulongo kato osobola okola kati akola ku nsonga so bakubbye ebintu byegalabidde salongo mulongo kato ikamala byonna ate negamba nti n'omukisa akabba mutima byonna abirina salongo mulongo kato akwasaganyisa ddala bulungi nnyo ku nsonga so mwekwate tugenda kuleka nti ojula kakati lwe tumulengera ali wano kanye kwe namba se kwena ogenda maaso nti omufunira kakati bane bebi muntu yakagwa mu mukwano n'akatijja bebi Oh, my brother. why oluganda gye bali Okay. kujja baitu bane oli ku kisi negamba nti salongo mulongo katoyita ku 075 96 97 ne 0779 55 54 n'osembya 53 why kyekigenda maaso ndaba alina omuntu omulala omukyala yaddawa Naye kiki kigenda maaso kakati kubanga olw'ensonga mukyala sikyamulaba. omukyala sikyamulaba Omuvubuka alimu obwenzi. oba mwensi Temuyina mpisa. omanyi nammwe empisa zaababula mugamba nnyo bannammwe nti benzi naye ng'empisa 0 otegedde Naawe temusiima abasajja. bane abasajja obatani lwaki temusiima Tuyinza kumala gagira bwe gatyo. Kitege. Kibagamba wali omukka. tugenda maaso Wabula sobo najjayo olugero otegedde tannabitegeera bulungi naye wali omukka ebiseera bisinga tewabula muliro ali kyekireeta omukka guba muliro kitegeeza nti omuliro gwe gusooka omukka ne gujja oluvannyuma tugenda maaso KBS Monday mpaka Friday sawa ziba nyeso kumakya kwotikana nyeso ekiro butere mbansumudde nga nti wendi wano neetaagayo mu gusto abazannyi batono neetaagayo abaana abobuwala abasalawo bwe tosalawo totawaana nga musalawo nga mulabika bulungi ekyenkomerero negamba nti nga 3 ku 4 otegedde yita ku 075 71 375 terayo ebifaananyi byo ate osobola okuleka nti ojja mbwangu ddala otasukka sande n'okubanga otuuse ng'onfunye bulambalamba abasalawo kubanga kyenzimba kyamaanyi okukama wantu kyazimba buzimbisibu tulowooza nti waggadde ekintu tuzimba kakati Nange nina kubuuza ekyo. baba batambulatambula eruuyi mukyala bamugwako ng'ali ku kyalo gyazaalwa nanti yanuba ate munange omusajja mwensi lwaki tanuba Why? Nakutandisa okuzaala olwadde yamugaa nti munange nno otubuseeko
Ogamba oti. Munenga gyendi muli mutya. Mbadde sibasuubira saidi yaffe eno. Bireeno eno kiki buzibu ki? Buzibu ki obwatuuka? Ki yakuleeta eno? Ki ekyakuleeta eno? Yamugaa nti munange wano ewaka ewa muzeeyi. Kati wajja kukyala. Wajja kukyala wajja kukola ki? Ate ewa muzeeyi okyala yera obeera. Yamugaa nti munange tokyala wa muzeeyi oba oli waka. Kati wakati tukyakula. Tugenda maaso tukyakulaba tugamba ate mune. Nafunamu obuzibu. Aga nti yafunamu obuzibu ne bbaawe. Kima. Just misunderstanding. Okakasa nti waliwo obutakkaanya obwatuukawo. Naye talina kye yali aŋŋamba. Nze nno muni mukwano gwange nnyo naye talina kye yali aŋŋambye. Ye tasobola kugamba. Naye tasobola. Gambe bye bitono. Naye obwenzi bwe bungi. Omutima muli. Navaayo ndi wano ewa muzeeyi. Ndi wano waka. Omukyala ono yajjanga ewaka omuyita otya? Yamugaa nti omukyala yakukyaliranga ennyo omuyita otya? Omukyala yajjanga awo. Yajjanga awo ng'akulabako nnyo namulabanga ng'ajjawo nnyo mutonotono muddugavu si mweru. Amanda is my dear. Yamugaa nti Amanda mukwano gwange asinga. Mukwano gwo nti ddala nangereka naawe. Ayita atya baba? Kati bbaawe amuyita atya? Just of course bw'abeera bestie wange. Aga nti mune kasabeera mukwano gwange asinga era ne basaba amumanyi. Kati nno kakati ky'obumanya yabeera ewaka. Amanda yati yalitwala osuubira yali ewaka. Mukyala wange eyasooka okuŋŋamba. Aga nti omukyala wange ono yasooka okuŋŋamba ayina we yabalaba. Ayina we yabasiŋŋaana. Ngera omanyi nze kale nali sikiwa nnyo budde. Kati ye omwami yali takiwadde nnyo budde. Nga papa. Kakati naffe tuba tuva mu kibuga. Tugenda maaso. Kakati ku lwokusatu baba bave mu kibuga. Tubasanga. Zono. Nimbuza munange nti wayi kiki wano kiki ekigenda maaso. Kati ate neewuunyiza nnyo okulaba. Omanyi twali tukkirirako awo wansi awo mu jjolo awo. Kakati bagendako mu jjolo. Tulina poloti kaffe etwamalayo. Kakati balina poloti bakamalayo. Oli enkola ya jjolo. Sitegedde kintu ky'Amanda kino. Aga nti eky'Amanda sitegedde kimugamba. Ya mu mayi. Ekyo tekisoboka. Tekisobokerako ddala. Amanda is my everything. Aga nti Amanda ye buli kimu kyonna gyendi. Obuzibu obwaliwo bwonna abumanyi. Era obuzibu bwonna obwaliwo abumanyi tasobola kundyamu lukwaganya okukkiriza. Bino bye ebiri ewuwo. Kati bye ebiri ewuwo gwe kaaya nakkiriza. Gumanya nti ekiri ewuwo mukwano gwo kati ya taking over. Ye kintu. Tulwadde tukkirirako wano. Otegedde. Katukkirire mu jjolo mune tumalise ebintu byaffe tulabe poloti yaffe weeri. Tulabe twagala tandika kuteekawo obuzigo. Mpola mpola. Baagala kuteekawo obuzigo nno mune jjolo bwekola ogenda mu jjolo n'ogula yita ku 0700 11 ne 0756 ne 0776 sole nkaaga mu mukaaga 33 n'ogyosimbye 88 baku namba ezo jakuba omanyi ebisinga kati no nyijjala yagenda kaso tubambye olugendo yalusazaamu kubanga ekikwata ku musajja kirala mukku ekikwata ku musajja lugendo asobodde ogera maaso bani yalusazaamu tudde wano tumulengera ayambala bwa kitaka buli obwalagirwa vana bantu batukula yoyo kakati gwe ng'okyambuuza oli omunaggana nga tulina ono wa wano obaako ekikyamu tugenda maaso nja kutumira ku kuru yange yonna ate okuviira ddala ku Dini Asane Kabaka ate akulembera kuru ya kamera otegedde mwenna Mufasa oyo akulembera kuru ya sawundi otegedde Gerard yakulembera kuru ey'amataala otegedde ate Abe Nikiso ogamba otya banja abwe tuli kuru kati amaanyi okukamala okamaso Alani Bessi ogamba otya eyo nno gye bayita kuru aba continuity mwenna nyongera ogenda maaso banti mbasimira ddala otegedde production manager ne gamba kyakabi ddala kyatabu nnyo kakati mukasi oto agenda okujja nga ge bamugambye ge masima kubanga basanze bafuluma kutuula mu ggaali kuba nti beeyongerayo tunuulira yamugaa nti gwe mukwano gwange asinga kati nno abakyala abaana abobuwala muleke munno muleke wano baate omwagaza kyomajja ntugende bebi ebiseera ebisinga abasajja tebaagala muntu amuwasiri kwegamba amalako mirembe kati roodi bwazaawo Amanda n'akiggala kubanga Amanda abonyeebonye mbalambuzi bangi kati wamanya nti ono asuddewo omunyama Amanda n'anywesa mukwano gwo yaba takwagalisa yaba omulaba asookera ddala kubanga bamanyi obunafu obuli akanda kugamba musajja muleke basajja bangi naye osooka neweebuuza tetuganya nga nti abasajja bangi eyo ye lwaki talina ku bangi abo otegedde abakyala ebiseera ebisinga
mugenda ne mugoberera ennyo aboogezi abasinga boogera ku nakuli naye weebuuza lwaki y'abatalina. Otegedde wennyini we tukomye n'esemuke n'aleka nti akaggadde akumata kumira mpeera biki ebyaddirira. Bwetu begense bwetu bibadde kakati katono nnyo na kano kali ku coming soon. Walaba Longotaani oba nedda firimu yiino bino mukampinga ewantu nga nannyini kitundu si musanyufu lwaki bakikyate laba bwebagala bino kataago ate olaba ennuuni n'obuuza eriraana akataago bakumya omuliro banyumirwa bakampinga ewantu ewakyamu mukwano tugula engero nyamba lya kyedisoko kino ninoosuka katalemwa naawe kati bali mu kaseera ak'okuba nti banyumirwa bajja kukampinga kulambula. Kati olaba bwenkukuba ekifaananyi boonyerera baga nti oli muddugavu naye olaba bweweruka mu feruta kati onaamulisa tu yagimulisa mu muzibu. Olaba ekyende ekyenkata, olaba ayambadde, olaba avuga emmotoka, omanyi baatwala bamanyi bafunye obuyambi nanti bawunya okufa abatwala ate nga ye mutemu. Coming soon.